Sister. We don't need to go down to other people's level to make other people understand our value, or we are more stronger than any other. Toyina kwekakanya kutuka ku level y'abantu balala olaga abantu abalala nti oli mugumu. I'm going to give you an example. Nerakuwa ekyokulabirako. Bantu bangi muri mu relationships zammwe sirwa kuba nti muli basanyufu, sirwa kuba nti mwagalibwa, olw'okuba mwagala okulaga abantu you a strong man, you a strong woman. Leka kubeera na muntu akuteeka mu competition na mbwa. Ngezeza kekisoboka. Kye kyatuukawo kale. Ngezeza kekisoboka. Omukazi no protectinze nnyo ebintu bingi. Omuntu atalina mpisa ayisaamu omuntu amaaso. Nze bansuuziza mu kkomera oba ebintu bino ebyekisiru bintu kibyanyiza okugaanira. Bintu kibyanyiza okugaanira. Nentuuka kusibwa n'omukazi atwale buli kintu kyayagala buli kimu. Mukazi ki gwe twogerako wano? Tuyamwogera linnya naye agende wawe bamubuulirire. Toyinza yisa muntu bw'otyo, toyinza yisa mu maaso bantu bw'otyo. Abantu bajja kwagala okumumanya ng'ogobye tuyamwogera linnya kasita mumukuteeka amanya go gwani. Nze Jamil Kivumbi. Omase naye ebbanga ki? Twali tuli mu period nga tugenda mwaka. Leka bw'obanga tobeera bw'omuntu kukakasa that you a dog. Remain a person who is an inspiration. Nga waliwo abakulabirako ne bayiga. You are not a dog, my brother or sister. You are an inspiration. Leka kugenda mu competition zambwa, my dear. Toyina kwekkakkanya kutuuka ku level y'abali abalala. Bakulaze nti balina kuweeyinga mulina kubeera nga 10 ze competition z'embwa zenjogerako. Mulinga 10 banoonya bwogwa. You are still wamukwatidde mu bwenzi ensonga ki ekutuusiza ku kino? Ngezezaako ekisoboka nayagala mukyala wange naye amazima kutuuse n'enkola. Okuyisibwamu amaaso kutuuse, okuvumibwa kutuuse. Tosobola kukeera ku makya n'onsibisa gwani who are you? Nsonga ki akusibisizza? Muŋŋanidde ebintu musimanyi mufratininga okumuntusaako obulabe. Natuse bampande buwami ne banjako essimu ne bazijjako nga sina nasobola na consultinga ba council kujja kunyamba ekiro ekyo. Yani eno ensi gye twetaaga okubaamu. Jamil olimba. Eno ensi gye twetaaga okubaamu. Kati n'ennyumba wali ne waaba ayagala ki buli kimu akitwala. Ennyumba wali wagimuzimbira? Eno ennyumba yina akagimuzimbira era nagimukwasa. Leka nawe Jamil mbali nagimukwasa. Lwaki olimba? Ate alimba tu lwaki weekwe? Alimba ate weekwe kwa hiyo tukichanganya mu interviews. Eno nyumba ogiraba tena bana kuweza awo miezi 3 gajiyingidde. Nyumba mpya njiteeseteese njimu wadde abeeremu gine bate nabana kuggwanga ebisigadde bigenda kuggwanga mwali Nakubba. Atwale buli kyayagala ebintu bakola bikole. Naye ekintu ekyasinze okumalamu ejjoobona ebirala nasobola bigumira toyinza kummanyira nonsibisa. Kiki kye nakoze? Musango ki gwe nakoze? Kati bino byafulumye yabigula. Newe ngenda omuntu asobola okujjayo engoye z'abasajja eziri mu wardrobe leka ngende nasirika. Abadde ayendera mu makaago. Genda mu wardrobe ogiye akaveera olabe awazeegaana. Mulowooza okusirika bitutegeera. Omukyala bulijjo akolanga senga abulirira abantu. Gino gy'emizeege bulijjo. Kireka bye bakola si bye babeera. Anyway simufollowinga nnyo era simanyi ki byakola. Naye wabanga ayina byabulira ate ng'akola bino. Kyabuswavu Gwa mufuna oti. Namusika nenga omuntu wasinkana abantu bonna. Netutegeeregana nga manyi funya muntu munnaani. Paka wantuusiza mu kukomera.
kati ebintu bambambidde wa iseyambisa kugenda ku lunch conversation nangi natogera bulungi bulijjo yabisa genda ku lunch olwatuuseewo ne bampamba olwambamye ne banjega essimu neba off ne bansuza mu kkomera nasobola kutuukira looya wange ewakiso yankubidde olwatuuse ne bankwata tebampiseeko nti kyangu ku musango guno yagamba atya gwegwani nze muganda wa Sophie Tebby ono omusajja mubbi nnyo nga w'okiwulira watayinza okudda bakuyisa ani amanyi nze mama Nisha mama nicho oloza kyeki mpola omumu nze mama Nisha kyekyo muganda wa Sophie Tebby ono omusajja mubbi nnyo nga w'okiwulira Wacha abaddaganira ebintu by'omuganda wange kumpi ye yabiwamba no biwamba mubbi nnyo nga wokiwulira nina conversation nga Sophia ngamba tugenda kujja kutereza ebintu bino njijeyo sonje nenjiraga abantu okitegeera no ebintu byemusoma mu ICT yabyo ekakasa nti oli yabigula visiti bazirina bayina ne receipt yabo mama Teddy atayogerako nze kale kamwogerere wacha abajjayo omusajja agala alina buzibu twagala Sophie owa ebintu byebafulumya gwe yabigula omukyala yabigula ne waba ayagala nti nakitwala wallahi akitwala ebintu bya Sophie oyazenaga watiza temwagala kunkwata yandiyagadde relationship ye kugaana naye abantu abamu mwagala kye bayita harmony naye nga temumanyi kireeta disharmony oyagala omuguno akulaga omukwano naye nga gwe n'ebiyinza okulemesa omukwano okugenda tobimanyi. We are talking about self-betrayal, okwedyamu olukwe. Ensonga zino taata lwaki temwasazeewo okutuula ne muziteesaako ng'abafumbo bafumbo kuva ddi ani amumanya ni yamwanjula ani amumanya nange muteeke mumunkube kale munkube mukazi gwe vaayo twagala oli nange kenyininyini nange munteeke toyagala kwogera mawulire toyagala kwogera manyago ate oyagala kamera teekawo embeera munno kwagumira omuli wala naye agumire kuki ngumire kuki bannange ondi wala ngumire kuki taata kikaaba ebanna ngumire kuki I'm out. Family yange nengejenga family ya Sophie netongezeganya ng'abantu tereze binene ekyamaze amaanyi nze kukera kundeka musomera bingi nnyo byansirikidde ebisinza kwogera ku mukazi oyo bingi naye akeera atya okundeka mukomera musango ki gwe nnyinza okuba nga nagiosirisa musango ki oyijjawo obuyinza obusibisa omuntu olw'ebintu ebintu bino nga mbira ebifulumye bigula ennyumba eno sati ze batwala ziba basajja zeziri zezo sati zogambye ziri modro Hasani ezo zikomyewo ziri mu kaveera wazigwako bugwe mweziri newogenda katinokera odro Loving you doesn't automatically mean that I like how you behave. Tunula mutima gwe wetunulirawo mwagala we neeyisa engeri gye yeeyisaamu akusanyusa mazima matuufu waliwo oyagala erisajja nga lijama n'oyagala eriwala nga likyafu. A lot of people are dating people they don't like. Amazima matuufu we don't like you people, we love you but we don't like you because muli bakyafu
muli bakodo, but we love you. Temulidde kye mutugattako, but we love you. Many people love their partners, but they don't like them. Let me hope I've made some sense. My name is Sophie Tavy, Miss Kyvie. A very good afternoon. Ne mukyala we wabula gye babadde ku poliisi bakkaanyiza ensonga nti buli muntu omukyala atwala ebintu era tulabye nga bafulumya ebintu zifumiziddwa naye tetunalawo ku biwandiiko bya bintu ebyo tulabe ku lisiiti za bintu ebyo tetumanyi kivudde ku ki wabula naffe ekigenda mu maaso tukitunula butunuulizi nga tulaba nti omwami n'omukyala babaddewo bombi ngera bavudde waggulu ku poliisi gye babadde obwempimpi ebyo ssentebe w'ekitundu kino omwami Ndawula David Kapinga aliko gyali yantumye okujja wano okutunuulira ensonga zino nga bwe zitambula. Kikyolabye Kyendabye mwoyo wano wennyini tuyimiridde tuyimiridde ebintu byo bifulumye eby'omu maka ebikola amaka era biraga nti abafumbo ababiri bafunyemu obutakkaanya ng'enkola y'obufumbo bw'ebeera nti oluusi mubeeramu okusoowagana wateeka okuba nga waliwo ebyabatuuseeko okusobola okulaba nga bakoze eki basoowaganye okulaba nga bakkaanyiza ensonga gye bakkaanyiza naye nze kyentegeddeko bagenze okujja okufulumya ebintu bino nga bavudde poliisi wadde nti sirabye ku kiwandiiko kya poliisi wabula ndabyeko aneeyanjuliddeko omupoliisi agidde mu nsonga zino so ababiri ng'abafumbo babadde weebali. Naye omukyala ku kyalo mubadde mumumanyi? Omukyala ku kyalo nze nganze wadde mbadde simumanyi nnyo tasira kugaa ne mbadde mumanyi sira mufaidentifaingira nti ono waye ono tujja kumulabye leero ate era simwetegereza nnyo kubanga agenza okuva mu nnyumba nga taddeko akaki kakokolo olumubirabye amanya bampita makumi Nebwembanga mpita mu depression wano nesibulira mbazi ya tone what I'm going through nteekeddwa okujja n'enkola era mwiteekeddwa okunyumirwa sho siteekeddwa okubalaga mbeera mwempita omenyese naye waliwo agumye olwagwe waliwo abakugumiddeko naye omenyese nnyo nze mbadde ngamba situka kale tutambule leka kumenyeka nnyo jjukira obulamu nga tonnamufuna era naye okyasobola okumufuna kyasobola okufunayo omuntu asobola okukwagala n'ebikusinga olunaku embadde njogako ne brother wange naŋŋamba mulimu abantu amu betubalalamu mu bulamu nga n'omu batumesezza okubaako kye tutuukako tukulaakulane ke be basibye emikisa gyaffe batuteeka emabega oyinza okubanga omusajja gugwesibyeko gw'okaabira omukyala gweweesibyeko gyakusibyeko ebisiraani nekugamba oliwo abakyala nga nkola nkadde n'abasajja nkola nkadde teyagala muntu akulaakulana